era ngena munoonya ajja tubulire mu ddoboozi lye yeetondere Boston yonna. Yeyondedde Boston yonna yagambye yakuba embogo tagenda kuddamu mbogo. Chameleon yeetondedde Boston yonna agambye tagenda kuddamu kuba mbogo. Mumpulira oba temumpulira? Joseph Mayanja Chameleon yansabye era yeyitondedde ne ku show nti yeetondedde Boston yonna tagenda kuddamu kuba mbogo. Kati naye alwanirira famire yebeerewo naye ayagala kubanga omuntu omulala. Yejjusa lwaki yayingira ebintu bya bamuwabya nayingira ebintu byatamanyi nti n'ababo bennyini basobola okuyitamu. Yali tabimanyi. Yamanyi politics wa music netamanyi politics wa ggwanga era abivuddemu bw'agambye kubanga alina famire ye. Kuba abantu ade betegeka mbu kugira fa bambi nalabye ekitabani kye kyazze nga kito ne kiŋŋamba anko kabuye dadi naffe twagala okubeerawo ng'abaana bo ate nga nange bannemesa famire yange ate abannemesa abamu nga balina mu Nuupu. Ate nze nange famire yange yonna nd'abaana bange sibalaba mbalabira ku Zoom. Kati Chameleon naye abirabye byempiseemu yeetonze. So yeetondedde Boston yonna n'Amerika yonna agambye ngenda muleeta ajja ayogere. Agambye takirabangako abantu bunyiivu bwe baliko n'aga bulijjo tamanyi nti abantu banyiivu nnyo era yeetonze. Joseph Mayanja Chameleon mutabani wa Muzeeyi Mayanja ekawempi agambye bino abivuddemu ebya politics. Asigadde nga Munnayuganda akuba music mbu era kati agenda kuba music wa laavu music wa kiyegwe yangambye omulala yagambye agenda kuba music wa love music wo kulya obulungi music wo kupatikana okolera abaana n'agamba music wo kubeera mu byobufuzi nga bakwawukala kuba bambi bamwawulako famire ye ayagala famire. Ate nange nkitegeera ate nange banjawulako famire yange ate nga nange mbitegeera. By the way, Bannayuganda, for your information, I'm the one who received Chameleon in the United States. Era neewunya nnyo ng'akola ye maama simanya mwannyongedde nga ntuuyana nnyo muhoozi mala okwesiimuula ya rabbi oba kandabe ye tulina weather mmeka wabweru oba amataala mwannyongedde lire bbugumu mwannyongedde kandabe umanyi nammwe temuwena. What's the weather today? It's currently clear at 84 degrees. Oh, 84. Bwocha. Mbadde mmanyi bwocha kangende ne ku beach. 84 degrees. Bwocha mbadde mmanyi bwannyongedde. Kakati Bannayuganda Chameleon yeetonze nagezeeyo nga tebategedde nti najja twekalakaasa era atigo namugambye ffe endowooza yaffe naffe tugiweekira nammwe yammwe tugiwa ekitiibwa. Nasasudde $5 nasasudde kuba nange nina right ejja nendaba ekivulu ky'Abannayuganda si bwe kiri. Nasasudde $5 Chameleon nampa obubaka mbutuuse eri ba Bostonian bonna. Agambye yeetonze ku luno yeetonze ebyaddala kuba mumanyi Chameleon mumanyi. Chameleon yakanyiza emirundi 4 mwaga. Oyo Chameleon gwe mulaba yakanyiza emirundi 4 mwaga. Mumanyi mu bya music naye kati ye yali amanyi politics wa music tamanyi politics wansi nti mulimu casket. Politics w'eggwanga mulimu zi casket zi coffin ziyitingana ku machano olw'eggulo naye nze mumanyi nze abaana bange babanjawulako abakyala bange babanjawula tekyali mukazi anjagala abajja kunzita kati ndi wano bwa namunigina ebyo muba mulina bimanya. Kati tuli ku ggwanga Chameleon yeetonze tuwagira music era ekyo nkimugambye
Angambye abivuddemu ennyumba bagamba yanga kabuye mugenda kwekalakasewa abaana bange kati basule wanange ne mugamba nedda njogera yatula yabivuddemu kati akuba miziki muhoozi ate bwo tutira abantu gwe muhoozi va ku baana baffe yimbisa abammwe muhoozi lwaki toyimbisa tinaatine yimbisa tinaatine muhoozi yimbisa tinaatine bakamiliyoni baveeko